Speaker wa KCCA haralika yayise olukiiko olw'enjala ku KCCA executive secretaries balodde meeyo kubanyula ku mbeera nga bweri mu Kampala naddala ku nguudo basuse kuweebwa alipoota ku nsimbi eziwolebwa okukola enguudo wabula ekibatabudde kwe kubanga enguudo ezikolebwa ziri mu butitivu bw'ensimbi nga kilomita emu emala obuwumbi 10 bategeeza nti ssente zino nnyingi okusinziira ku nguudo ezikolebwa ebweru wa Kampala n'emawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Kubanga toyinza kutugamba kilomita y'oluguudo mu Kampala egenda costingwa 15 billion. Bw'otunulira Nairobi ssente ntono, bw'otunulira Kigali ssente ntono, bw'otunulira ne wano e Masaka ku same project ya World Bank bo basasula 1 billion. Kino kitabudde bakansala bategeeza nti akulira KCCA Kisaka taze kubanga libweru w'eggwanga ate omumyuka we David Lulimbaze bamutegeeza okujja ategeeza nti yafunye lukusa okuva ewa Kisaka nga tasobola kuba mu lukiiko. Bakansala basise okugenda mu ofiisi ya Kisaka nga baganda ne bagamba nti bagenda kukozesa omulyango omuyita abagenyi. Era abasirikale babaganye okuyingira ne wabaawo okwezooba. Abamu ku bakansala bakubye entulo nga bagamba nti ebikola ebyokulya enguzi biyitiridde mu KCCA. Abamu ku bantu abadde mu ngoye za bulijjo bazze n'abasirikale batandika okukwata bakansala era abadde okubagana. Let me enter. You cool down. Okay. Can you cool down? Can you cool down? Bano bakubye ne bakwata bakansala bamukulira Kabugo Farida Twaha Kyagasoni ne Semakula Muniri nga n'abafuuyidde omuka. Good boss. He's the one holding the man. Yeah, you do holding. She puts the man. No. That's too bad. When you went from me? 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 Lisa, no, it's too much. What has she done? No, she was What has she done? You come. Get him. That one. Arrest him. Move. Open there. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.